Mu Champions League Barcelona bagudde amaliri ne timu ya Inter Milan goal 3-3. Mwabaddemu ebyewuunyisa n'ebiteewuunyisa. Barcelona okuteba goal 3 tekyewuunyisa kubanga amaanyi gaayo gagiri mu kulumba, naye ate timu ya Italy, timu y'Abayitale nga n'agitendeka Simone Inzaghi mu Italy, timu tebagiyita mu bwe batyo. Timu tebagiyita mu bwe batyo, era bw'obanga ozanyisa system eya 3-5-2 yasinga okwettanira Simone Inzaghi emutuusiza ku buwanguzi bw'ebintu ebiwerako, yamutuusa ne ku final za Champions League juzi Man City n'emukubirayo. Toyinza kukkiriza timu giyita mu bwe batyo, naddala omuzanyi Lamine Yamal. Tetugaana Lamine Yamal musambi mulungi, ebintu abikolera ddala bulungi, omupiira agumanyi, naye omuyitali tebamuyita mu bwe batyo. Empuliziganya wakati wa wing back eya left wali gondi Franco Di Marco nga wing back ne Bastoni, Alejandro Bastoni akuba ku left side eya back 3. Empuliziganya yaabwe yabadde temala. Wandibadde tosobola na kunonooza Henrik Mkhitaryan ayambeko, naye bano ababiri be babadde bayina okubeera n'empuliziganya y'ekika ekya waggulu, kubanga bw'obanga oyina Nicolo Barella ne Hakan Çalhanoğlu nga be bali mu zone awandibadde weetooloolera omuteebi wa Barcelona atali nnyo wa lulango kuba Ferran Torres si ayimiriddeko goolo ezituusizza wano Barcelona. Abadde asinga okubatuusaawo ye Robert Lewandowski. Kakati gwe ng'omaze okukitegeera ekyo, ng'oyina Hakan Çalhanoğlu ne Nicolo Barella nga be bayimiridde mu maaso ga namba 5 wo Francesco Asabi, ndowooza abo baba bamala okujjamu threat eya namba 9 Ferran Torres. Kakati awo kiba kitegeeza gwe Alejandro Bastoni ne Franco Di Marco muba muyina kwekolamu mulimu, naddala ku muzannyi gwe mumanyi obulungi ayatiikiridde mu nsi yonna ku myaka emimpi Lamine Yamal, nga Henrik Mkhitaryan ng'omulimu gwe gw'okusalako channels eziyitamu emipiira egimutuukako, kuba sigamba nti nno Lamine Yamal omupiira agujja mu boxi ya Barcelona n'agenda nagwo paka lwagugusa eri. Ayinako zooni ye mwabeera, ate talinga Lionel Messi, kuba Lionel Messi oluusi yajjanga n'afunira mu zone mwotamusuubira, najja n'afunira wakati awo ng'agezaako okwebalama, kubanga naye yakimanya nti nno aliko attention y'amaanyi okuva ku opponent, ng'agira neyemulula n'agendako wakati kati n'agendako mu maaso eno n'agira. Naye Lamine Yamal mu namba 7 tavaamu, ate abeera mu namba 7 nga tajja kukomawo nga bwe tulaba abazannyi abasinga abasamba namba eyo, n'olabako Bukayo Saka ng'akomyewo eno nga bwe twabalabye ku mupiira gwa Real Madrid ne Arsenal, ng'omulaba Vinicius Junior agenda okutuuka okukuba Chenga namba 2 wa Barcelona, namba 2 wa Real Madrid, ng'omala kusala Bukayo Saka, era ndowooza Saka twamulabye no ku mupiira gwa PSG era nga yeesa kyekimu. Lamine Yamal tajja mu ebyo, alinda amulabye yenna n'amuliikiriza, ng'okimanyi bulungi nti agenda kukuba Chenga, era Chenga n'agikukuba, era n'otakinogera ddagala. Okunogera eddagala ekyo either osalako ono amuliikiriza, oba bwe bawa Lamine Yamal oyina kusiba naye. Omupiira guba gukyali mu transit, ng'ogenda ng'omufumbiikiriza agenda ogusiba nga wooli, either ng'okuba ekiggu oba ng'ogufumitamu nga tegunnamutuukako mu defending corner oba throw in. Naye emirundi gyonna gye baanoonyeza Lamine Yamal baamufunye, era ne bamusanga ng'ali free n'asiba yekka. Ne ngabo ye Simone Inzaghi lwakuba match yadde etandika yasoose n'azannya wadde yateebye goolo y'amangu eri abatera okutwalibwa goolo, nabo babeera batuufu, naye goolo si kyekyokka ekikola omupiira. Wabeerawo omupiira omulala mungi nnyo nga goolo tennanywa. Kati eno mu kusamba eno Inter Milan yalabise nga eyagala kukifuula kibeere ddaala, gye bakoma okukifuula ekipiirapiira
gye bakomana okukisikamu omukka guleme kunyuma bo bati bakukiriza kusamba kikyo kinyumisa naye engeri gye bateebye goolo ez'amangu ate nga goolo zaabwe zonsatule zabadde nnungi nnyo goolo ya Makastulamu era yayongedde okulaga omugaso gwe n'empuliziganyaaye ne Lautaro Martinez nti n'ebbanga lyabadde ku ndiri emipiira 3 gyonna Inter Milan bagikubye bukubi bwe yakomyewo teyayisizaawo nakadde kali awo nga yateebye dda actually ndozi yadde na ddakiika esooka ate n'agenda ateeba goolo nga yakajogoli kalungi nnyo then n'okudda kwa Denzel Dumfries era naye abadde aludde ng'ali ku ndiri juzi yayingiramuko buyingizaawo ku mupiira gwa AS Roma oluvannyuma lwayo olw'okubeera ku ndiri okumala akabanga naye yakubye goolo ze zombi nga nayo zo nnungi nnyo okulabako ku maaso outside that kyabadde kizibu nnyo okulaba playing structure ya Inter Milan nti omulimu gwayo kulemesa neeyisa ya Barcelona kubanga Barcelona yo oba ogimanyi amaanyi gaayo gagiri mu kukulumba kizibu okusanga ttiimu ya Italy n'ogikuba goolo 3 ate naddala Inter Milan yagenza okutuuka ne mu knockout stages nga yakateebwamu goolo 2 zokka ng'amaanyi gaayo tegagiri nnyo ku solid defending naddala mu babbaaka abasembayo era ndowooza ekyo kyetugenda n'okulaba ku Atletico Bilbao okubeera okuzibira omupiira oluusi tekiva ku solid defense wabula kiva ku playing structure etaganya opponent kwegazaanya kaakati nagenza okulaba match nga Lamine Yamal afuna nga bw'ayagala ate bw'afuna tewaliiwo akolaki amulemesa kasajja kacyenga ate kalina speed ate kagezi era okukakkana ng'omupiira gugudde ndowooza yo Barcelona tejja kweraliikirira nnyo kubanga yo ekimanyi eteebwateebwa era match eno tennaba kuggwa gwagudde 3-3 bwe kibanga Inter Milan esobola okukuba goolo 3 ewuwo kitegeeza nawe osobola ogikuba 3 ewaayo kyekimu ndowooza kyoyinza n'okugamba ku ttiimu ya Arsenal omupiira gwe yazanye ne PSG bwe kibanga PSG esobola okukuba goolo emu ewuwo nawe osobola ogikuba goolo emu ewaayo ekyebuuzibwa outside emu eyo oba 3 ezo oyinayo kyekirala ekyo ne kirimu ebibuuzo 2 ekisooka osobola okusussaawo ku ezo ze bakubye kubanga okuzaayo obuzza nti nno Barcelona bakukubye goolo 3 naawe ogenza eri okubye 3 awo ebibuuzo ebirala we bijjira bw'oteebye 3 okkiriza opponent okuteebamu kati atawe kiba kyeyongeddemu okulandaga kyekimu era ky'obuuza ne Arsenal bw'onooteebayo goolo emu olina obusobozi obulemesa opponent obutakuteebamu kuba kakati bino ebya away goals rule byavaamu babala bungi bwa goolo oteebye mmeka munnaffe ogwasooka nti goolo 2 gwe ne bakuteebamu mmeka nti nange banteeba 2 kyotyo kakati bwe muddiŋŋanye okoze otya nti nze nteebye 3 ate bali bakuteebye 4 nti kakati munnaffe ovuddemu ezo ziba 6-5 omugatte kati awo we tuli so ne match eno bwetyo bwe tujja okugirabiramu eya Barcelona tugisuubira kukyusa nnyo okujjako ndowooza ekinene nnyo kudda kwa gundi kwa Robert Lewandowski lubana abapimye nti naasobola okudda mpozi n'okugamba nti Rafinha geemu eno yamubuzeebuzeemuko yagirabidderabiddemu si gwe gw'omutindo gwe tubadde tumulabyeko asambyeko ku maaki ezisinga ku eno gye yasambye then ne Lautaro Martinez naye era teyeeyisizza bulungi nnyo mu maaso awo ng'omu ku basambi abasinga obwatiikirivu mu ggwanga lya Italy ne mu ttiimu eno ya Inter Milan in particular ne mu ggwanga nerya Argentina kubanga Lionel Messi asobola okusaanikira abalala bonna naye bw'ogezaako okubikkula peegi ya Lionel Messi n'ogiyuzaako n'ogissa ku bbali ogenda okulaba ku peegi eddako nga Lautaro Martinez alina okubanga kwali kale no naye oba oli awo ayinza okwetaagisa naye ng'ekisingira ddala obukulu Barcelona wadde erina obusobozi obuteeba awantu bonna mu kisaawe kyonna ate Abayitale muleme kuleka Lamine Yamal niyigazaanya yekka ndowooza nti n'ekyo kiba kisobola okunogerwa eddagala ku lunaku olulala naye nga gw'omupiira gwagudde maliri 3-3 naye ate era ne Barcelona nammwe muzibireeko leero buli omupiira ogujja gunywa bunywi buli omupiira ogujja gutuukira ku goalkeeper Wojciech Szczesny oba Marc-Andre ter Stegen ke yakomyewo oba oluzanyo lw'okuddiŋŋana y'anaabeeramu naye ate era ne goalkeeper bwe baba bamutuukatuukako nnyo bwe batyo
era naye muba mumukema osobola okuteekawo control mechanism nga talina ngeri gyatuukibwatuukibwako mu mbeera eyo bwetyo. Kale eyo maachi naye bwetyo bwe yagenze 3-3 tulinze engeri gye bagenda okuddiŋŋanamu naye bannamawokota Dennis Buga yayongera obajjukiza jeeyo ku bwa MP mumulabiranga ddala mpozi ne weekend eno tugenda kutandika emipiira egy'ebika eby'Abaganda tugende tubeereyo wankulukuku tulabe taaki engeri gyenyookamu ab'engabi ennyunga be basoose mu nsiike batulage abamu ku mmwe tumumanyi n'amannya g'abangabi ennyunga kubanga engabi ebiseera ebisinga ebadde esinza okwatiikirira engabi eyansamba naye waliyo n'ennyunga n'olwekyo mugende mulabekokko mumanyi n'amannya mujja galaba nga bagatimbye ate nno nze ndowooza n'ebika byaffe byandibadde biyisaawoko n'ekivvulu okuyisaawo ekivvulu ekyamannya oba MC nga yagoogera kwegamba abantu babeere nga basobola okubukala amannya ago oba gatimbibwe mutimbeko buli kika amannya oba nga amanya nga 10 kubanga kakasa amanya gasukka 10 buli kika abantu basobola okulaba balina abantu be bayita nabo nga tebamanyi nti bangabi nnyunga n'olwekyo guno gubeeranga mwoleso ebeeranga tourism osobola okumanyako ku bigenda mu maaso mu bika ebirala. Ensonga eno nga ngimaliriza wadde nga tulinayo empaka eza Europa olwaleero wakati wa tiimu ya Tottenham Hotspur bagenda kuzanya Bodo and Glimt ate Man United egenda kuzanya Atletico Bilbao mu match gy'olowooza nti no Bilbao ejja kubeeramu extra oba yandibadde extra inspired mu match eno ereme kuvaamu oba kale eteekewo lead gye basobola okutwala ku Old Trafford kubanga finals ez'ekikopo kino zigenda kubeera mu kisaawe ekyo kyennyininyini ekya St Mimes n'olwekyo ndowooza bandyagadde bannannyini kisaawe abakyesaayira ne balamba ne gundi ne layini bandyagadde ekisaawe kyabwe okukibeeramu ku luzannya olw'akamalirizo ako kalinga ka extra motivation n'ekyokuba nti nno bagenda kusookera waka waabwe kati abo bagenda ku Old Trafford bamanya ekyokudifendinga newankubadde nga ttiimu kati engeri gye zeeyisaamu ne ku bugenyi bajja ne bakutunulizaawo ebikalu nga bwe twali tulabye Olympic Lyonnais bwe yali eremedde ku Man United. Man United emali yesitule eteebe ggoolo 3 mu ddakiika 8 ezisembayo maachi yali egenze so nga United yali efunye draw e Bufalansa n'olwekyo omupiira gw'omulembe guno naddala mu Europe ebya home and away tebikyalimu musajja akulumba wakulumbye n'akutulugunya n'asooka akusonseka amagoolo n'ogawulira ng'ekisaawe kikyo ku bubwo n'abawagizi ababo ne batuuka ne basirika n'okusirika nga tebalina kikubyanduulu okugyako ate okuŋoola abasambi baabwe ebyo tubirabyeko naye ensonga eyo tugenda kugiddira gye tusobola okugusa mu kano akaseera ye Nottingham Forest erina byeyisaawo bagenda kukyaza Brentford maachi yaabwe etandika manguko ssaawa 3:30 wajja kubeebula eddakiika 30 empaka eza Europa zizanyibwe naye Nottingham Forest eno jjukira nti nno bo balinayo omupiira gwabwe ogw'eggolu ne ttiimu ya Brentford nga bo bakazanya emipiira 33 abalala bakazanya emipiira 34 naye wano we bali Newcastle bebange erina points 62 Man City ng'erina points 61 Chelsea basibaganye ne Nottingham Forest ku points 66 Aston Villa ebagobererawo ku points 57 kitegeeza win ya Nottingham Forest ebeesikayo bano bonna ne bakola card adjustment nga bwe basindiikiriza eddeyo yesimbe mu kifo kyayo ekyokusatu olwo Newcastle edde mu kyokuna Man City edde mu kyokutaano Chelsea eddeyo mu kyomukaaga akati awo bye tulindiridde era omupiira gwa leero gugenda kuba mukulu nnyo kuba ate ne Man City ezannya nkya Man City ne Erling Haaland yakomyewo oba n'asobola okugattako ettofaali ku ebyo ebisigaddeyo mu season. Man City esigazayo emipiira 5 naye ennaku gyo gye ya league balina olunaku lw'enkya okuzanya Wolverhampton Wanderers ekiro balinayo Southampton balinayo AFC Bournemouth balinayo n'ettiimu ya Fulham. Kakati ate wentegeeredde ku gwa Bournemouth nti nno ne Evanilson eyabadde aweereddwa kaadi emyufu ku mupiira gwa Man United aba Bournemouth bagenze ne bawoza ne babakkiriza ne bagamba nti mwana gondi red card yafunye enkyamu era kitegeeza egyo emipiira alina okugibeeramu so nga abadde alina okubeera suspended emipiira 3 miramba
Mvubuka wano jukira era yakuba Man City omupiira. Bournemouth yabadde esabula Man City goal zabadde 2-1 endala yatebeddwa Antoine Semenyo. Akati mukuddingana ndooza bandi badde bamuwonya aba Man City. Naye omusango yaguwuse buva. Ate era jukira omulenzi ono Evan Nilsson yavaako ne red card gye baawa William Saliba ku mupiira gwa Arsenal. Alina engeri gye yeefulukutamu against ttiimu zino ennene. Kale nno naye ku guno omulundi suspension ye bagijjeewo n'olwekyo aba Man City ono mu mulinde. Lwakuba nti omupiira ogwo gwa Man City ne Bournemouth balina okugujjululamu ku gubadde gwakubeerawo nga 18 naye ate Man City nga 17 eggulo limu erina okuba nga ezanye final eza FA Cup ne Crystal Palace. Kati bagenda kugezaako okunoonya omupiira ogwo baguwaganya. FA eyinza okusalawo okwongerako ku bungi bw'emipiira egizanyibwa mu nnaku entono ku lwa Man City kuba tebandyagadde ate guteeka eri luvannyuma baagala kuma tradition yaabwe ey'okuggalawo ligi nga 25 mwezi ogwa May. N'olwekyo tuyinza okulaba naye ate era ne Pep Guardiola embeera gy'alimu ayagala okunyukira mu bifo ebisava ate awangule ne FA Cup abeereko wawanikira omukono nti wayi season tiyampita myaganya gyangalo. Naye Nottingham Forest egenda kubaako byebuuza olwaleero bw'anaaba asobodde Pep Guardiola abiddemu olunaku olw'enkya ng'akyaza Wolverhampton Wanderers. Kati ensonga ya Nottingham Forest ne ttiimu ya Brentford oyinza okugiyitako obuyisi naye eyinako byennyonnyola ku ttiimu ya Man City ne ttiimu ya Chelsea ku bigendererwa byabwe ebya season. Ttiimu zino zombi zibadde zirabise bulungi nnyo mu season eno, Brentford ne Nottingham Forest, era bwe kibanga Nottingham Forest yakawangula emipiira 18 awo yenkanankana ne Manchester City ne Arsenal kubanga abo bombi bakawangula emipiira 18 buli omu. Ababasinze okuwangula emipiira emingi ziri ttiimu 2 zokka. Newcastle yakawangula emipiira 19 ne Liverpool yakawangula emipiira 25. Kati ate ne Brentford gyeri mu kifo ekye-11 nayo tetudde. Eyina windi 13. Yenkanankana ne Tottenham Hotspur ne Brighton and Hove ne FC Bournemouth. Basinga ne Man U kuba Man U yakawangula emipiira 10. Era waliwo points 7 ezaawula Brentford ku Man U. Ndowooza aba Man U bandyagadde okubeerako mu kifo kya Brentford. Nekirabikanga kakati ekikakanyavu. Era ndabyeko nga n'omucyo mu guyitingana oludda lw'eyo ng'abawagizi ba Man U bali mu kujaganya nti kakati we batuuse tebakyazze mu kibinja kya wansi. Omanyi bw'obanga oyagala ekifo eky'ekkumi ku ttebo kikunyumire kati Man U eyinza okukinyumirirwa. Embeera gye yebaddemu season ennamba singa bakubirira ne banyukira mu kifo eky'ekkumi awo enduulu esobola n'okuvuga kubanga embeera gye badde beeyisizaamu season ennamba ebadde tebagwanyizza kunyukira mu bifo ebyo eby'omusanvu. Brentford eno bwewangula omupiira gwayo olwaleero ebeereka Man U points 10. Manyi kaakati wekiri okuwangula emipiira gyo gy'owangudde ntandikwa butandikwa oba kirungo bulungo naye si kyankomeredde kubanga bw'owangula n'akuli waggulu naye n'awangula kitegeeza nti nno osigalawo w'obadde. Yensonga lwaki Man U ebadde etambulira nnyo mu bifo ebyo kya 13 kya 14 kya 15 awe watyo lwegezaako okunuula ku nsingo okuva mu kye 13 ng'ate abagibadde waggulu ng'ate bawangula nga beeyongerayo oluusi United ng'esuula oluusi draw oluusi loss. Kale kwegamba ebyo byonna byebikoze season ya United. N'olwekyo bw'olaba omupiira gwa Nottingham Forest ne Brentford guyina message y'amaanyi gye guweereza ku bamemba ba Big Six omuli Chelsea ne Man City, naye ate yo Brentford ebeerako ebibuuzo byebuuza bamemba ba Big Six abalala mu Man United ne ttiimu ya Tottenham Hotspur. N'olwekyo omupiira mukulu ddala bw'onooba olina akaaganya onoogulabako. Brentford naye omutindo gwayo tegubadde mubi. Mu mipiira gye baakazannya waakiri baganya okusuula obubonero emipiira 20. Ekyo nakyo kinene kubanga bawangudde emipiira 13 ne bagwamalira emipiira 7. Ne goal difference yaabwe neri positive bafisawo goal 6 mulamba. Bakateeba goal 56 benkanankana ne Brighton and Hove. Chelsea eri mu kifo ekyokutaano esingako Brentford goal 3 zokka kuba Chelsea akateeba goal 57. Tiimu ezisinga
Brentford okuteba goal nyingi ziri 5 zokka mu season eno. Tottenham Hotspur wadde weri wabi naye yakateba goal 62, Man City goal 66, Newcastle goal 65, Arsenal goal 63, Liverpool goal 8. Ngezako kumenyera obujulizi obulaga nti no timu ene badde yanjawulo season eno. Brian Mbeumo ne Wan Wissa omukongo bana bekobanye okuteba goal 34 omugatte kwezo goal 56. Osobola okulaba omugaso abazannyi bano gwe badde bayina sofa mu season eno. Brian Mbeumo yakateba goal 18, Wan Wissa yakateba goal 16, naye ate Mbeumo n'ayongeramu n'okukola emikisa emirala 6 egivuddemu goal 6. Bwe kituuka mu kuteeba goal nga bwe mbagambyeko ku Mbeumo ne Wan Wissa, abasinze Mbeumo okuteba goal nyingi ye Chris Wood wa Nottingham Forest alina goal 19, Erling Haaland alina goal 21, Alexander Isak alina goal 22 ne Mo Salah alina goal 28. Balina sebo ne Creative Force. Damsgaard yasinze okubaliikiriza yakakola assist 10 yenkanankana ne Bukayo Saka ne Robinson omulenzi oyo kuba captain wa timu ya Fulham. Era bazanyi basatu bokka actually bali babiri abasinze Damsgaard okola assist nyingi. Yono Jacob Murphy wa Newcastle ayina assist 11 ne Mo Salah ayina assist 18. Ngezako kusembereza emirimu ja Brentford okulaga nti no match ya leero eyina kubyennyonnyola ku mutindo gwa season gwolesezako sofa, naye ate ng'eyongera n'okuweereza obubaka eri bamemba ba Big Six abatatambudde bulungi season eno omuli Tottenham Hotspur ne Man United. N'olwekyo match eyo gyeri osobola okufuna akaaganya n'ogitunulako olabe engeri gye neetambulamu, naye nga mu mbeera y'emu ne ligi y'Ebungereza kigikakatako okutunulira ensonga zino, kubanga walina okubeerawo embeera Liverpool netewangulira ku points nyingi. Kiba kyongera okuyenjebula ekigambo ekiyitibwa kuvuganya, kuba kati wetwogerera bino alinga asemberedde ku Liverpool ye Arsenal alina points 67, Liverpool alina points 82, esigadde emipiira 4, enjawulo wakati wa bombi points ziri 15. Bali gine emipiira gisigadde yena buli omu gyasigazzaayo gizitowa points 12. Ate nga Arsenal ekyalina okukyala ku Anfield. Ebyekikopo biyinza okubanga byaggwa, naye ati kaakati wano okunyiriza oba olina okunyirizaamuko. Naye Arsenal ejja kwebuuzaamuko ku bibuuzo. Bwe kiba nga season ewedde ekikopo baakiwangulira ku points 2 wakati wa wangudde n'owookubiri. Season ey'emabega zaali points 5. Bw'osikamuko season nga 3 okuva kaakati baali bakolese points 24, naye yo Arsenal jjukira yinyukira na mufo kya 5. Kati bw'obanga olaze season 2 eziddiringana nga waliwo points 5 ene yakasembayo nga wabaddeyo points 2, ate nga n'ekikopo baakiwangulira ku lunaku olusembayo. Kati kijja kitya omusajja n'awangula ekikopo ng'esigadde emipiira 4 ate nga akulese points ezisukka mu 15, kuba kaakati waliwo points 15. Bwe beebulayo emipiira 4 nga buli mupiira guzitowa points 12 ate nga Liverpool ne Arsenal abatutte ekifo ekisooka n'ekyokubiri be baasooka okusirisa Man City kumuga gundi ebyekikopo biveeko season eno, kuba yo Liverpool yakuba Man City homandaawe nemuweereza message nti muna ekikopo kyo nze kinjagala. Arsenal bagwa amaliri ku Etihad 2-2, naye bwe bagenda ku Emirates Arsenal yakubira ddala Man City tonziriranga. Kakati ate bikyuka bitya ne bidde eno? Mbadde mmwe abalonga abavuddeyo ne musuuza omusajja ekikopo mwandibadde waakiri muli close. Ebyo ndowooza mukulu Mugisha Atanansi bino muba muyina bikubaganyako ebirowoozo ng'abantu abakulu mu mupiira. Mumanyi mu mupiira eri abato. Kakati abantu abakulu mu mupiira bino bye muyina okubaganyako ebirowoozo. Omusajja akuleka points ezisukka 15. Man City ndoze ibadde kyasinze okulekebwa points nyingi. Liverpool bwe yagitwalako ekikopo 2-2 yabaleka points 18 namba. Naye ku ogwo omulundi Liverpool yafuna points 99.
Neka kati Liverpool ekinene nnyo esobola kufuna points 94 ekuleketya points esuke 15. Ebyo byonna boyino bikubaganyamu ebirowoozo olabe. Akati tugenda kulaba Ernesto Valverde yatendeka timu ya Atletico Bilbao ng'akyaza Ruben Amorim atendeka timu ya Man United. Bilbao eno tewangulanga ku Europa naye batuuseko ku final emirundi ebiri ng'otaddeko n'ogwa 2012 lwe baatuuka ku luzannya olw'akamalirizo nga era baayita ku Man U. Omwaka oguwedde baawangula ekikopo kya Copa del Rey oluvannyuma lw'emyaka 40 malamba. Ate n'omu ku basambi baabwe ab'amannya Nico Williams n'ayambako timu y'eggwanga erya Bufalansa erya Spain okuwangula Euro omwaka ogwo oguwedde. Actually n'okuteeba yateeba mu luzannya olw'akamalirizo nga bazannya Bungereza. Bagenda kusanya Man U erabise nti eremeddwa okuteekawo omutindo ogufaanagana mu match ezizezanya. Omutindo ogufaanagana ng'okola bituufu, that is kubanga n'okukola ebitali bituufu nga kyosobodde okuddiriŋŋana ekyo nakyo oba oli consistent, naye consistency ya United ebadde negative. Tino ebintu byebadde ekola bibadde tebigigwanyiza kubeera mu kifo kisava mu liigi. Wabula tiimu eyo ekubayo match ey'emu, match endala 3 n'ebula, neddamu nekubayo match emu. Eyo ate ebeerabika bulungi mu cup tournaments zino, kubanga cup tournaments si zezo z'ozannya buli luvannyuma lwa nnaku 3 nga bw'ozannya liigi. Liigi oba oyagala okuteekawo omukululo olina okubeera consistent ng'olinako emipiira gy'otungirira ng'egyo owangula buwanguzi. Kati cup tournament engeri gy'ebeera ey'enjawulo mu neeyisa y'ensonga lwaki United erabise bulungi oludda luno. Kati ate era ne match ya leero gye tugenda okulaba ndowooza terina kuyimirirawo nnyo ku bukodyo, wabula erina kuyimirira ku character ng'era bwe twalaba United bwe yeeyisiza ku mupiira gwa Olympic Lyonnais emala eteeba eggoolo 3 mu space ya ddakiika 8 ezisembayo. Ekyo ekimu ku birungo ebijja okwetaagisa mu match eyo. Bino ebyobukodyo nti ate ono omwana omulaba ate n'addamuko wano olaba playing structure basetinze trap kakati ono osazizza layini oba ogisazizza otya oba otya. Ndowooza nti nno awo match ya leero we tugenda okugirabira awo bwetyo. Naye nga sinnaba kuyingira mu kisaawe nze ate tiimu eno ya Atletico Bilbao oba match eno ngenda girabira mu kifaananyi eky'omupiira gwa Uganda nti nno Uganda yeetaaga enneeyisa ya Atletico Bilbao. Bilbao eno y'emu ku ezo tiimu 3 zokka ezitaddangako mu kibinja kya wansi e Spain, era eri mu kifo kya 4 ku tiimu ezisinze okukungula mu muzannyo gw'omupiira ng'ogyeko Atletico Madrid, Barcelona ne Real Madrid. Naye ekintu kino eky'okuyungula abazannyi nga balina abazannyi abo balina okuba nga bava basibuka mu kitundu ky'e Basque mu Spain, ekintu ekyo bw'oyongera okukisomako olabanga bye bimu ku bintu si exactly ekyabwe naye olabanga idea gye tulina okwozaamu ne tugireeta mu club football wano mu Uganda. Not necessarily kuyungula abazannyi bava mu kitundu club mwesimbye amakanda kyokka nga Bilbao bwekola, naye tusobola okwozaamu idea eyo mu nsi endala. Gundi Chivas de Guadalajara eye Mexico naye bwetyo bwekola, tiimu wesimbye amakanda wewoka we bagula we bayungula abazannyi, ne akademe yaabwe gye bayita Cantera nayo abazannyi baayo ebagira ddala mu kitundu ekyo, ne kyongera okugatta akabubi k'omukwano wakati w'abantu b'ekitundu ekyo ne football club eyo. Kyova olaba ekisaawe kyabwe buli lwe babeera awaka kituuza abantu 5,000 abantu abo balina okutuula, balina okujjula. Era n'ebimu ku bintu ebikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo mu ekyo ekitundu, lwakuba ebimu kati mu nsi ng'eno eyaffe ebyokwekalakaasa munnange bibeeramu n'okufiirwa obulamu abalala ne bagenda ne mu makomera. Naye mu nsi ziri naddala Spain bwe wabeerawo ekintu ekikwata ku bantu ba bulijjo, club eno yesooka okusituka
kubanga eyeyisa mu ngeri egamba nti tufaanagana ffe bamu ffe nga football club namwe abantu b'omu kitundu kyebava bayungula abazannyi bonna nga bava mu basque area era bakola ekintu buli mwana yenna azaalibwa mu kitundu kye basque area bo balabanga abarecruitinze either a player a future player oba barecruitinze a future employee owa club oba barecruitinze a new fan for the club era bamaama bonna mu ekyo ekitundu bw'aba asulirwa okuzaala bagenda mu gundi mu ddwaliro mu waadi mwagenda okuzaalira ne basooka bagitimba kala eza club ne batwalayo n'ebimuli olwo maama asigala anywezezza ne taata asigala anywezezza kati n'omwana ono ebyo byonna bibbaluuni n'obuntu obusanyusasanyusa abaana bwe bagira bonna bubeera mu colors eza football club eyo bw'oyongera n'osoma ku neeyisa ya Atletico Bilbao olaba nga bimu ku bintu bye tusobola okwozaamu idea ne tubiyingiza mu football club zizaffe era ndowooza federation ne bannamupiira bandibadde basalawo amagezi ne bayita CEO wa club eyo najjako wano mu Uganda nga wakusasula oba omwezi nga mulamba n'ateekawo emisomo egy'enjawulo eri football clubs ez'enjawulo mu division zonna ezikola omuzannyo gw'omupiira mu Uganda oteekeko n'abo abawuliramu ebirowoozo ebyagala nti gye bujjaawo bajja kutandikawo e football club kubanga club okukula oba okugwa bawagizi bizinesi yonna ey'omupiira etandikira era ekoma ku bawagizi kwegamba bw'obanga oyagala kutandika bizinesi y'omupiira olina okubanga olina abawagizi nga bakuli mu 5 wano so ndowooza nti nno bw'ogoberera ebintu by'abasajja bano n'abakyala engeri gye babikolamu ndaba idea gye twetaagira ddala ne Real Sociedad nno naye bwetyo bwe yali okutuusa bwe yasikirizibwa mu 1989 ne bagula Omungereza John Aldridge gwe bagula akakadde ne gundi ndowooza David Silva bamujja mu gundi mu Canary Islands eyo bagenda okulaba nga taaki y'empitirivu balaga bannaye wadde tulina etteeka naye David Silva konowe agonda okufa ne basikirizibwa ne bamuleeta nabo ne bakivaamu awo we baleetawo ne ba Alexander Isak Omuswedi n'abalala naye nabo baba baali beeyisa n'olwekyo ndowooza idea eno nnungi nnyo kubanga wabeerawo n'obunkenke obw'enjawulo mu kitundu ekye Basque bwe kibanga Atletico Bilbao inamu match olina alina omudaala gwe ng'atunda oba ntangawuzi oba atunda ki kasita wabeerayo football waakiri ateekawo ka flag aka Atletico Bilbao kwegamba omukwano ogwo ne babeera nga bagutungiridde of course mulimu amawanga amatonotono agayina okwerumaaluma era kakati basinga kulirya eggwanga erisingamu obunene nakinaki ebyo tuyinza kubyewala byo bibeerawo naye ng'okutwaliza awamu bwe batyo beeyisamu ekyo ekitundu naye olaba nga streets zonna abantu ne bajjula era kakati United ke yagenze ebbugumu eriri eyo abantu n'ali mu nnimiro omusanga ayambadde kajoozi ka Bilbao kwegamba ng'owulira maaki ebabukadde ebabuganye okufuna CEO w'abakulu abo ajje atuweeyo omusomo gwa mwezi kiyinza obutabeera kya layisi naye kiyinza okuteeka ettoffaali ddene ku biki bitwandiyagalizza omupiira gwaffe mu biseera eby'omu maaso kiyinza okulowoozebwako kati nze kyekifaananyi mwenjagala okulabira maaki ya leero Atletico Bilbao eyo kubanga yeegomba abalala nno baali bagisongamu ng'ensosoze tyabo basosoze nakinaki naye bizinesi ya football club erina okubeera ne very big ideas nga mulowooza nnyo nga mutetenkanya nnyo nga nekimukolamu kyagala nga ne CEO gwe mukwasa omulimu agenda okutetenkanya n'ebitongole biri wansi we byakulembera nga kyatetenkanya akimanyiiko naye bwe kiba nga we twogerera bino bw'otunulako mu budget ya club zombi ojja kwesanga nga kati season 3 eziyise Atletico Bilbao ku transfers esaasanyiza obukadde 43 bwokka obwa euros naye bw'otunulira season 3 eza Real Madrid eziyise basaasanyiza obukadde 513 obwa euros Barcelona mu kibangirizi kyekimu esaasanyiza obukadde 503 obwa euros bano bali ku bukadde 43 bwokka kubanga mulimu smaller football clubs nga zirinamu abazannyi abalungi oba olina okubawaayo kokka ssente kwe bayita ka compensation
olw'okuba nti bazuula omuzannyo oyo ne bamuscoutinga n'okumuguroominga ne bamuguroominga kuba wayibu just kasente ka compensation kwe kusaasaanya ezo ensimbi kati football clubs zaffe bwe tuba nga tubadde tubonaabona nnyo ne identity or lack of identity wakati wa n'amannya ga clubs zaffe nago olaba sigeeko tegalina ngeri gye kafuna kakwate ku bawagizi ate nga abawagizi ye bizinesi y'omupiira olowooza nti nno okuleetayoko CEO waabwe oba omu ku bakungu abali conversant n'enkola eyo ne bakireeta wano ojja kwesanga ng'abantu bawandiika notisi ba potential football investors nga bawandiika notisi abakulembera omupiira ku levels ez'enjawulo nga bawandiika notisi kubanga olwo ebyokuyiga bingi ku gundi eno ku tiimu eno Atletico eya Bilbao Atletico Bilbao naye ate okimanyi nti tiimu eno yesinga n'abazanyi abali locally based abasinga obunyu first team balina abazanyi 18 ne Barcelona gye tuwaana nti ina La Masia Academy abazanyi ba starters ebera na mukaaga Real Madrid yetandisa bana emipiira n'ejja tiimu ento matches za tiimu ento kati mwabawagira zino tiimu ennene Arsenal Man U naki batono nnyo kumu abagenda mu bibanda nti ogenze kulaba tiimu ente ya Arsenal ng'esamba omukwano gwammwe muguyina ku tiimu nkulu naye abawagizi abatakka wansi wa mutwalo gumu n'ekitundu Atletico Bilbao balaba tiimu yaabwe entonga ezannya mu local matches ne bwe banga egenze ku continent mu Champions League ow'abaana ebintu bino byonna nno bw'obiraba ku maaso birabikanga ebyangu naye waliwo professional job ebikolebwako oba oli awo kye tutamanyiiko okujjako n'abantu baatuuka okwekalakasaamuko mu kitundu ekyo nti n'abasambi bano bafuna ssente nnyingi nnyo bw'obageraageranya ku bavubuka bannaabo ab'omu kitundu ekyo kwegamba olaba ebyo naye kati wano tosobola na kumanya musaala gwa musambi ye ne bw'ogumanya naye balina omusaala bagumanya ne baga nti naffe tuli ba myaka gyegyo mu lwaki abo bagira ne bayo era Atletico Bilbao nevaayo nebeerako kwegamba osobola okulaba omukwano ne omulandiro ogugatta football club ku bawagizi kyova olaba abo babeera bangu bakutundayo mu basponsa ng'ofuna nsimbi ng'omupiira gwaffe guwona obwavu MTN ngeri wamu ne CBS bwe tukolera awamu tuba bannantameggwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission amawulire ku CBS FM kiraba munana katenyezi munana nga bwe gazigabaawo bwe tugakuwa akakiiko kafunga bannayuganda bonna abeewandiisa bagende bekenenye voters register polling station ezo ze balonderako gano ge mawulire emmotoka ezisinga nga LC5s zonna zakaddiwa naye osanga nga LC5 emmotoka agiwandi kubanga ye head of the district from like LC sector kati nosanga nga sector yonna baddise kubanga sector naye yagala transport tumonita gano ge mawulire bodaboda abavugira wakati mu luguudo nosanga waliyo twera waliyo baasi emmotoka ezo bbiri nnene buli ssaawa tukutuusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo tubabulizeko ku lootinyemunya 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja Osmosis 5 to play. Money wasn't enough. Eject every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Sente zomwe ziba teziwera bulungi yongera ku bwongezi ne Momo Advance kozesa Momo app obanyiga star *5 *5# osasule biru owereze sente oba n'okugula bundles weesorting ne MTN Momo. MTN Momo erungamizwa banka enkulu eya Uganda enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Omulongoseemu ali mu ndabika ey'enjawulo atenkanika mu kuggyamu amabala ng'oyeza engoye entonotono oba ennyingi ddala kati asangibwa mu supamaketi yonna ekuli okumpi omwo n'antameggwa mu kuggyamu amabala
chapati kiriya amatala gasula nga getegese okukola kiriya ekimere chap kiriya amatala gasula gakanga enjuba kiriya Peiza Total Energies gas and solar kiriya Pei kiriya ku solar ne gas wa Total Energies nyumirwa miwendo ekisalibwa kabitundu anya ku buli 10 ku silinda za feza gasi eza kilo 3 ne kilo 6 ebitundu 6 ku buli 10 ku matala gafaga solar tukyalireko ku masondiro gaffe n'endaga muntu yo weefunire emiwendo gino omukisa guno gukoleddwa the Uganda Energy Credit Capitalization Company ng'ekolera wamu ne Total Energies. In a world where the winds of change spread rapidly, where disruption is imminent and competition is relentless, every business needs a partner to ensure that you maximize profitability and guarantee competitive returns for investors, to perform expert financial analysis and help you make sense of the numbers, to downgrade your risk liability, keep your taxes in order, ensuring that you stay ahead. Every business needs a certified public accountant. Be their strategic business partner. Enroll for CPA today at www.icpao.co.ug. Chinana munana katumiza CBS. Akati betugendako ebisingo tunyumira manyimu ebyo tebibalya mu mwagala kiri ku screen n'ebyo ebimu ku bintu ebikolebwa outside screen ya TV. Wabirawo ddala donki wakawedde naye abazungu basalawo tuguzaako ekyo ez'eddakiika 9 zetugula zezitwekubye ngumi zezitweyogeza ebisongovu dakiika 9 zokka naye nga eddakiika 9 ezo ku muzannyo gw'omupiira ndowooza zikolanga less than 10%. Ebirala byonna biweerwa TV naye kakati katugende ku TV. Bilbao eno yemu kwezo timu ezisinze okulabika obulungi mu kuzibira kwabwe kulungi tebamala gateebwa goolo era actually n'okukubwa bakakubwa emipiira 5 season eno mu league bali mu kifo kya 4 ku table eya Spain bakakubwamu emipiira 5 okufaananako ne Atletico Madrid ne Real Madrid ne Barcelona bonna bakakubwamu emipiira 5 naye ate tiimu eno ya Bilbao yesinze okuteebwamu goolo entono bakateebwamu goolo 26. Atletico gyetumanya ezanya very conservative football yakateebwamu goolo 27. Real Madrid eri mufeeky okubiri yakateebwa goolo 31. Barcelona ekulembedde yakateebwa goolo 32. Bilbao yakateebwa goolo 26. Enzibira y'abasajja bano yeetooloolera mu goalkeeper Unai Simon abamuli mu maaso ababiri Aita Paredes ne Unai Nunes ono bamuyazika mu Celta Vigo ne mu maaso gaabwe abali mu double pivot Mikel Vesga ne Bernat Prados be basinga okutambulirako defensive mechanism. It is a whole mechanism. Sintino baka gundi alinga Antonio Rudiger taiti kako gezo gukube wagulu mugende mubanga nakube nkokola nedda baina mechanism egezako okumira ennumba za opponent. So kati organization yeyo ye kubasinzo okuyimirira then never wing back bagenda bulungi Adama Boyero ne mune Andoni Grazobal kati eri mu maaso jojo kusanga side yabwe ya left Nico Williams asobola okujjako ba opponent abadde abuusibwa naye nkakasiza nti guna ajja kubeeramu okujjako ate muganda we Inyaki Williams yayinza obutasamba ennaku zino omutindo gwe tegubadde mulungi nnyo naye nga ebiseera ebimu yabadde akuba ku kyotaawo mpozi balinayo ne okulwala kwa Oihan Sanchez ye top scorer wa tiimu eno naye ali ku buvune maachi eno tagenda gibeeramu kati awo tulinza okulaba oba anaabeera Alex Berenga oba anaabeera Unai Gomez oba anaabeera Peyo Canales wali mu maaso wali tulinze bulinzi kulaba naye abasajja bano n'omutindo gwabwe gubadde mulungi emipiira 10 egisembyeyo bakubiddwamu omupiira gumu gwokka. Side ya United Matijiste list yakomyewo ne Amadi Diallo ne bano bayinza okubanga bazze mangu oba oli abayinza obutabeesiga mu match eno bayinza ndowooza kusambanga ku weekend maani we ne beesiitana ne ttiimu ya Brentford basobola okufunamuko ku match fitness
oba oli awo mu gw'okuddingana ku Old Trafford ne Atletico Bilbao bayinza okuddamu okulabikako naye olowooza nti no Rasmus Hojlund mu tournament yo nabati talabika bubi nnyo eya Europa yayinza okuba ku kyotaawo olwo Bruno Fernandes ne Alejandro Garnacho bamuwerekere. Garnacho nga bwe twali twogeddeko wano alina okuwultanetinga ku ebyo by'alina okukola mu maaso wali si buli lwogenda nti olina kukuba nnyanda mu ggoolo alina okubyoltanetinga ku lw'obulungi bwe ng'omuntu kuba osigala obuzaabuza opponent tomanya kiddako ne opponent aba tamanyi kiddako naye ate ne ttiimu oba ogiyamba oba ogisitula gundi Hojlund movement ye si nnungi nnyo naye lwaba akoze movement effort ye kiba kiru nnyo nebeera awarded kwegamba n'omuwa yo oba olumu mu kumuliikiriza kati osuubidde nti nno Carlos Casemiro ne Manuel Ugarte be bajja okutuula wali kakitegeeza musaayi muto Kobbie Mainoo ayinza okulindako backline Diogo Dalot taliimu kitegeeza nti nno Nusairu Maziraoui yayinza okudda ku side eya wing back eya ddyo yonna alina omulimu munene ku gundi ku Nico Williams kati awo ku back 3 Luke Shaw ayinza okubeera ku side eya left Leny Yoro abeere ku side eya right olwo gundi Harry Maguire kubaawo wakati awo bwe batyo bayinza okuyimirira naye nga bwe ngambye eno match tejja kuyimirirawo ku bukodyo nti Amorim maama ayiyizaayo kano biki ndowooza ne Dogu naye ajja kuba side eya left nga wing back kubanga yakajja naye ate alabise nti nno abadde akijjayo bulungi naye nga bwegambyeko nti nno match eno Ruben Amorim talina kutakula nnyo omutwe nti aleese obukodyo eno match ya character lino lyokka lyekkubo erikuwa okukiika mu Champions League maani y'okukiika mu Champions League kijja kukyusa nnyo plani yawe y'okola transfers kubanga eriyo abasambi be beegwanyiza nga bwe bagamba kimusebo twagala balaba mu Champions League ffe tetukuba bukopokopo ne ttiimu ennyukidde wansi eyo bwe watyo mu liigi kaakati ekikopo kino kikulu nnyo wadde nga kirimu ne mulamwa ogw'okukuuma emirimu gy'abantu bantu bangi nnyo ab'okugobwa both mu kusamba neno waggulu mu kutendeka bangi nnyo naye mulimu n'okuyingira mu transfer exercise eri abasambi abatajja kujja nga ttiimu erabika bweti ate ng'ennyukiddemu ekyo ekifo so United mugenda mupiira gwa leero ne banaaba bagigobye ne bwegunaaba gugiremye okuwangula erina okuteekawo embeera ekyusika ng'ogenze ku Old Trafford bwe bakuyenjebula eno season eyinza okuba ng'ekomyawo n'olwekyo bino si bya bukodyo bwa Ruben Amorim bwa character era character bw'eteerabike onoobawulira